Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyebasaba mugende mu maaso n'ogyegattako osobola okunyiga kalwedi ako n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga ya senga ne kojja. Twogere ku nsonga eyo eya senga yaani, senga afaanana atya, kojja afaanana atya, kojja yaani. Kakati okusookera ddala nina ensonga lwaki njogedde ku nsonga eno. Waliwo gwe bayita Sebuliba Jane. Waliwo gwe bayita Sebuliba Jane alina komiti za commenting ebiseera ebisinga. Njagadde nsooke muddemuko. Muddemu nammwe n'abalala mukitegeere lumu. Kuba ebiseera ebisinga nga bwe nabagamba nti ebimu ngenda ne njogera ku kintu nga ntunudde mu komenti zammwe ne njogera ku ekyo ekintu. Kati ng'olwaleero njagadde njogere ku nsonga ya kojja ne senga yaani. Okusookera ddala kyenjagala omanye gwe wenna naawe gwe bayita Jane ali kuno ku channel eyitibwa Kyaiti, kyenjagala omanye omuntu yenna abeera senga ate abeera kojja. Kyenjagala omanye omuwala oba omukyala abeera senga yenna ate omusajja oba omuvubuka abeera kojja. Kyenjagala omanye okusingira ddala comment eno njagala kuddamu Jane. Jane njagala okimanye naawe oli senga. Ondabye okomenti nze n'ogamba nti basenga baakutama, basenga bazibu, basenga tebaagaliza. Naye njagala okimanye naawe kennyini oli senga. Simanyi oba okimanyi. Ky'oba olaba nti mbagamba nnyo nti mba mwogera ebigambo ebimu kirungi n'otamala gabisaasaanya kubiteeka abantu we babirabira. Bangi mwogera ekintu ekyo nti basenga si balungi, basenga bazibu, basenga balogo. Naye n'otamanya nti naawe oli senga. Kasita obanga omanyi nti wazaala olina baganda babalenzi, naawe kennyini ozadde, kimanye naawe oli senga. Kuba omuntu yenna okugeza omukyala oba omuwala osooka n'obeera omwana oba bebi, wova mu bebi n'ofuuka omuwala, wova mu buwala ofuuka omukyala oba maama. Kati mwova mu maama ate mu maama mwennyini mwe muva ne senga. Ekitegeeza oba omanyi nti olina baganda babalenzi ne bazaala, naawe kennyini n'ozaala, ekitegeeza abaana b'ozadde bajja kuyita mugandawo kojja. Ekitegeeza omulenzi abaana bazadde bagenda kuyita senga. Simanyi oba ekintu ekyo mukimanyi, bagenda kuyita senga. Ekitegeeza naawe oli muzibu, ekitegeeza naawe oli mulogo, ekitegeeza naawe oli muzibu nnyo. Kuba wogamba nti basenga nze sikolagana nabo, bazibu balogo baki, ekitegeeza naawe weetwaliremu. Okitegeera naawe weetwaliremu. Kyabalema okumanya nti omuntu omuzibu abeera muntu, wabula tobagatta bonna nti basenga. Oba olina basenga abo 5 oba 4 oba 10, bonna tobatwalira wamu nti basenga bange bonna bazibu. Manya nti oyo omu gwe mutakolagana naye. Naye kimanye nti mulimu abantu abalungi nga bwe nkugambye nti mwenna mubeera basenga. Okitegedde oba okitegedde ekintu ekyo. Basagala kuwulira nga omuntu ayogera ekintu kyendabya ddala nga tekitegerekeka bulungi, oba nga mbe nga kya busiru. Kuba g'ovaayo n'ogamba nti basenga bazibu, nze basenga sikyabaagala, basenga balogo, ekitegeeza naawe weetwaliremu, naawe ekitegeeza oli mulogo. Okitegeera kuba kyenjagala ebigambo bino kati tugeze obyogedde kati nti basenga bazibu, basenga balogo, kimanye bagenda kuyitawo emyaka emirala 10 maaso, naawe bagenda kutwaliramu. Bagambe nti maama yagamba nti oba omukyalo oli yagamba mbu basenga be bazibu, basenga be balogo, ekitegeeza naawe ate wali abagenda okuyita senga. Ekitegeeza naawe ogenda kubeera muzibu, ogenda kubeera mulogo. Oba okitegeera ekintu ekyo, ekitegeeza woyogera ekintu ku muntu ng'omuyinako oluganda kiba kya bulabe. We kennyini sooka weetunulemu omanye nti omuntu oyo gwenjogerako ekintu wa musaayi gwange. Ekitegeeza waba alina ekibi kyakola, ekitegeeza nange embeera nkikola. Ekintu ekyo oba okitegeera. Kali n'olwekyo ebimu bisirikire, kyensaba ebimu bisirikire. Bisirikire ku mutima gwo omanye nti mmwe mulina mpalana zammwe za Luganda.
oba za kika naye nga kimanye mulimu ate abantu abalungi. Kati nga bwe nkulaze kitegeeza naawe oli mubi, okitegedde kuba naawe oli ssenga. Oba okitegedde ekintu ekyo muganda wo naye kojja. Buli muntu yenna ssenga ate buli muntu yenna kojja. Abasajja bonna bakojja ate abakyala bonna bassenga. Oba okukikulaga obulungi kimanye nti kasita omala okuzaala obeera maama, mu kubwa maama obwo ogattako obwa ssenga. Ekyo kyolina okumanya naawe oli ssenga. Ssenga gw'omanyi nga ssengawo ng'ogamba nti mubi, jjajjaawo gy'ali, maamawo gy'ali, maama wo muto gy'ali, abantu bangi. Muleme kufuula abantu babi, tebaba babi. Kuba ogamba nti abantu ab'enganda zo babi, ekitegeeza naawe oli mubi, kuba gusayi gwe gumu. Okitegeera kati ffe otugamba ekintu ekyo nti bassenga oba kutama babi, kati nga ffe abategeera tumanya nti ekitegeeza naawe oli mubi, kuba omusayi gwe gumu. Okitegeera kimanye nti omuntu ab'omu bw'ati abeera omubi naye abasito batwaliramu abalala. Kyembadde nsaba kyekintu ekyo, kubanga we nkugambye nti obwa ssenga teri Katonda gy'atonda nti ono omuntu tumutonze ye ssenga, oba nti omuzungu yamuweereza mu Uganda nti oyo ssenga. Ssenga mwenna, buli muntu yenna abeera ssenga. Just buli wogenda okula obwongo bwo bukyuka n'obanga ate ofuna ebyo ebintu eby'omugaso by'olina okubuulira abantu, oba by'olina okubuulira banno, oba by'olina okubuulira bawala bo oba abaana bo. Okitegeera bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.